Walowooza nti mwaka gumu ogenda kukola bizinensi oggyemu amagoba olimba. Bizinensi okulaba ku goba gibeera myaka eki. Kaakati olw'okuba gwe watandiseewo bizinensi n'obusente obwabadde bulina okuzza abaana mu ssomero mu January n'obuyiwamu mu December nobaga nti kasita tuli mu luwummula tunaagenda okuddayo nga nfunyewo kenfunyewo. Laba abaana bagenda okutuuka okudda mu ssomero ng'amazima tolina kasente kwe waakoze. Bizinensi ekufuukidde bizinensi. Noga nti olaba n'abaana bange tebazze ku ssomero eno kangitunde. Kaakati omuntu atalina bugumiikiriza, omuntu atalina ndiiso egenda okuliikiriza kyova olaba nti waliwo emirimu egimu nga kizibu okugukola okuggyako ng'olina omulimu omulala. Mwogenda okuba ng'ojja akasente osse wano. Ogenda kugamba watugamba kirungi okwekozesa, yes, naye gamba nti ng'ogenda okuyingira fiirudi y'okwekozesa bino bitegeere. Oyina obukadde 10 bwonna tobiyiwa mu bizinensi, weetaagayo obusatu obugenda okuliisa ebbanga eryo. Transport, rent wo, kubanga gino emyezi 6 egisooka gibeera mifu. Yensonga lwaki ebizimbe bingi naddala ebipya bwe babeera nga babigulawo osasula emyezi 6 ne bakwongerako emyezi emirala emeka 3 gya bwereere ne bakuwa emyezi 9, kubanga bakimanyi nti ebbanga erisooka bifu. Mu bbanga lya myezi 6 tosobola kumanya bizinensi eganye n'etakola ki. Woggaliddewo weewali omuntu abadde ayitawo buli kaseera ng'alaba obutanda bweraga njamugulako, okitegeera. Woggaliddewo ebadde bigenda okutandikira. Buli bizinensi yeetaagamu obugumiikiriza, naye obugumiikiriza obwo bulina okuba nga buliko endiiso ewava akasente mwoli ekyemisana. Naye omuntu atandika bizinensi nga olunaku lwatandise bizinensi nezagenda okulya ku lunch nezigenda okumuzzaayo azibaze mu bizinensi eyo gy'atandise. N'ofumba akamere restaurant n'ekutuulirira eti. Olunaku olwokubiri noga nti ekifo kye najjamu kifo, ani agambye nti kifo? Tebannakutegeera. Olowooza babadde tebalina gye balya. Naye waliwo omwe agenda okulozaako akamere mu butano, agenda ogenda wali ng'ekyennyanja kiwedde wajja akugezese. Asanga ekyennyanja kya boyiro, asanga akanyama ka boyiro, yagenda ogamba bane nti gwe wali aka restaurant kali kafumba nti kaliwa nti kali okakasa tugenda awo. Ono abadde yatutamana dda. Ontegedde olwo batandika okukola ki? Okujja bizinensi zitambulira mu kulagirira ezisinga. Ani akola ko tugende wali wenkolera ebintu byange, tugende wali wenkolera bwenti. Abamu tetwanditegedde saavisi zaabwe singa gye twasooka tebaatubba, singa gye twasooka tebaatunyiiza, singa gye twasooka tetwasanga nga baggaddewo, singa gye twasooka tetwasanga nga bitwagala tebikola ki? Tebirino. Gati kangezeeko wano n'osanga ng'ono ayina buli kimu. Ontegedde ng'otandika bizinensi weekwase Katonda naye naawe beera mugumiikiriza. Kati ekibuuzo, waliwo omwana ava ku kyeyo ng'alina ssente ezitandika bizinensi ng'alina n'ezassa ku bbali z'agenda okugira ng'alyako emyezi 6 ku mwaka nga bizinensi tenavaamu ggoba limuyimirizaawo. Kyekiri kye nagambye nga ntandika nti yensonga lwaki bizinensi nnyingi tuziraba emyezi 6 bwe giggwako ziggalawo, kubanga renti we aweddewo. Mukama kuume, kirowoozeeko.